Amina mami Katongole awuliza Impact FM ayagala kumanya Katongole yani nze bwe nalaba ekifaananyi ekyo kyali kakabonero ka radio ekifaanana n'ekyange nange bwe nali neesimbyewo mu kulonda okuwedde nakozesa akabonero nga ka radio era mu kala yennyini nga gye wakozeseza mami Katongole awuliza Impact FM ayagala kumanya Katongole yani. Saba nayanziza Katongole mu bumpimpi erinnya nze Deogratius Katongole nzaalibwa mu luka gw'ekiti ku kyalo ka Mwanga. Ndi musajja musuubuzi, musajja mulimi, ate ndi musajja mulunzi. Kakati kwebyo ebisatu kwengase na guno gwe nakatandika ogw'ebyobufuzi. Mu bumpimpi Katongole Deogratius yoyo. Esebo. Mwami Katongole waze kuvuganya? Naze kuvuganya. Kitundu kyogenda kuvuganya? Ngenda kuvuganya Kalungu East Constituency. 22631. Yes sir. Lwaki wasazeewo okujja ng'omwetengereze Mwami Katongole? Nasazeewo okujja nga neetengeredde olw'ensonga nti nayagadde okumalawo entalo eziri mu constituency nga Uganda baziviira ddala ebibiina byabufuzi. Namaze okutegeera ekyo nensalawo nzije nga neetengeredde nzije nga ndi bwannamuniigiina kinyambe okutereeza constituency nga njimalamu entalo ezirimu kubanga wali entalo tewaba nkulaakulana. Kalungu East erimu entalo nnyingi? Kalungu East erimu entalo z'ebyobufuzi. Ki ekizireetamu? Okutwaliza awamu era ngambe nti kuba kweyagaliza. Kubeera kweyagaliza kijjira mu mbeera eyo bweti y'okweyagaliza. Esebo. Esebo. Entalo ogenda kuzimalawo oti? Anti kakati engeri gyenze nga independent kijja kunyamba okuba nti sirina kyekuubira, kijja kunyamba okuba nti sirina nti gundi yeyandeese wabula abantu bonna be bakoze eki be bandeese sirina kibiina mwenzijira. Mpuliriza oli ku Impact FM radio Lwasa Mayinja mu ddakiika ntono nnyo okuva kati ambassador agenda kuba mutaka wano mu studio oboni obundaga bonna nti amaze okutuuka mu parking ya pay hours ate mudakiika ntono nnyo ajja kuba nga ayingira studio zaffe wano eza Impact FM radio Lwasa Mayinja. Mpuliriza Mwami Katongole ono omwetengereze Kalungu East gyayogerako yerimu muna NUP Francis Katabazi Katongole constituency yaliko minister atenga mwabuzo wa president emyaka ebisanja 2 Vincent Ferreira abamulanga ki Sempiji. Omulamu gwo ki Mwami Katongole gaggwe? Ekibuuzo ndabika sikitegedde bulungi soko. Omulamu gwo mu Kalungu East kyabanga kale engombo yo kiki kyoyina ekigenda kusikiriza abantu ngabogaba nti omulamu gwange guli bwe guti? Omulamu nga nkulakulanya abantu bonna bavubuka bakulu n'emyaka gyonna. Olina kyokozeeko nga tonabeera mukulembeze Mwami Katongole? Nkoze ebintu bingi era ekyamazima okujja mu byobufuzi nga bw'omanyi nti Katonda bw'aba yakuyitira okukola ekintu ne bwe weebuzaabuza nodde eno nodde eri era omaliriza okoze ki ozze mu layini eyo yennyini Katonda gye yakuyitira kubanga saakirina mu birowoozo byange naye ndabiddawo nga kizze nenkigula nenkyagala era nenkiyingira. Kuyitibwa? Ombuuziza ku biki byenkoze emabega ddala myaka mingi egiyise nga sinalowooza nti ndijja mu byobufuzi. Mbadde nnyo mu kuzimba amasomero, mu kuzimba amasinzizo, mu kuzimba amalwaliro, mu kukola amakubo bulungi bwansi, mu kukanika zinayikondo n'ewamu n'ensima empya nenziteekawo nze nzitandiseewo n'ebirala ebiringa ebyo. Mpozi nentandikawo ne project era nga nina abantu bangi abakola mu project eyo abawerera ddala 300. Ate nga nsuubira okuba nti bajja kweyongerako kubanga ngeri mu Kalungu East? Seri mu Kalungu East era ku kyalo ewaffe eka Mwanga mu muluka gw'ekiti. Bwe nabadde ngenda okukyaza omuntu nga ngenda omukyaza nsooka ne munoonyerezaako Katongole yani nawuliddeko nti mbo oli mukoddomi wa Vincent Sempiji awasa Mwanyoko. Bituufu? Kituufu mu ngeri emu oba endala.
tawasa mwanyinaze nga bwe bakyogera wabula gwawasa abeera cousin sister wange ndowooza mwanyinaze ne cousin sister byawukamu awasa mwana wa kojjange awasa mwana wa kojjawo si kyegaana kyetuufu nnyo era bwe kiri ogenda kikola otya mu kalulu kubanga naye mpulira naye avuganya kakati bw'aba yakomyewo kuvuganya tujja kuvuganya kubanga nze namuwa obudde bwe yali akyaliyo nga tebannamugyayo saayingira bya bufuzi era nga nali neewala okukontana naye kubanga tulinamu akakwate kaliko owulidde oyogeddeko kinjogeddeko kakati nze nemuwa obudde n'akola ki neyekya n'akulembera ebisanja bye yayagala kati bwe baamugyayo kubanga nange ekirowoozo nali kirina ekijja okuyitibwako era nenkyaniriza nnyo mu butuufu nasobola nkuba guddikudde nga bamaze okumugyayo kubanga namanya nfunyeewo ngenda okuyingira ebyobufuzi luli yabadde ankugira saagala kujja kulwanagana naye ampuliriza oli ku Impact FM radio Lwasa Mayinja tubebaza mwena abatugoberera wano ku mikutu Masaka Daily News YouTube kwebiri muganda nga Yusufu wano atuweereza buli kimu kyonna abadde timunda wanga kabali mitalama yanje eyo yenze bwe kumbule Franka Muzukuru wana Kirembeka tuli wano mu mbuga za Impact FM radio Lwasa Mayinja Masaka era tuli ku luguudo baluyita Victoria Road ekizimbe ko tuli bakita 10 tables ndine mwami Katongole nga bwe muwulidde agamba nti ye okugwa kwa mwami Sempijja yasula akube godi kude kubanga yamanya ndio gwali omuzizi gogwe mukubo gwali gupuddewo ebyo si byanga mpuliriza sagala mubeereyo mugende akasajja kalinga kalina olugezigezi mu program nedda mwami Katongole ogambye olina kampuni ekosa abantu abasukka mu 2 yiiki natandikawo projekiti y'emmwanyi y'okulima emmwanyi era nina acres 40 ezo okuba ne natandika okutuusa olwaliwo nina abakozi abali mu 3 bampeereza bulungi nange mbasasula bulungi tewali wakayana na munne kale ekyo ne kiba nga kabonera kalaga nti ddala omuntu ono Katongole wankulaakulana kubanga saawa eno ebyo byonna byonna byenjogeddeko mbikoze nga nkwata bukwasi mu nsawo yange era okwagala enkulaakulana n'okwagaliza ensi yange Uganda atuuliriza owulidde mwami Katongole nga akutegeeza ebimu ku bituukiddwako mwami Katongole abantu ogamba ojjanga mwetengereze tubuuza mu family ogandi mwami Katongole tuwali tusaba ate muzeyi Sempijja mulekereyo ekisanja kino onadda kuluddako kyonyeza kukiddamu bwe nti ndowooza abantu baagala enkyukakyuka kubanga omuntu bw'aba badde mu bukulembeze emyaka 40 emyaka 40 ali mu bukulembeze so nkiraba nti abantu beetaaga enkyukakyuka beetaaga okulaba ku buweereza obupya kuba ye oba n'abalala abasookawo ebirungi bye bakoze tubeebaza ebibalemeredde tubasonyiwe kubanga nabo bantu naye kye tubasaba kimu bakkirize baddeko ebbali bafuuke abawabuzi bawabule ffe abavuddeyo okola ki okutambuza eggwanga abakyalina ebirowoozo ebipya abakyalina amaanyi amapya atuuliriza oli ku Impact FM radio Lwasa Mayinja programu kyoto kyabataka muwomya nsonga akaseera kano ambassador wa Uganda mu Algeria batuwuliriza bonna abali eyo ate era neebaza bonna abasobodde okuba amasimu mu ngeri ey'okutuwabula n'okutulungamya mwebale nnyo mwebalire ddala ndowooza nga mmaliriza ntwala omukisa okukwebaza olw'okutwaniriza mu puroguramu eno era n'akadde k'otuwadde era abalonzi bange oba abadde bampuliriza mbakakasa nti ebigambo byenzize njogera bye byengenda okusigala nga njogera ekiseera kyonna era nga mbakubiriza nga bwe nakyogeddeko balonde busobozi batunulire omuntu asobola atya so baleme kwesigama ku bibiina bya bufuzi ku ddiini oba ggwanga lya muntu mbaagaliza ekiseera ekirungi Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda awangaale